nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli bakabi oba owakanya olaba kyeva nagamba ebigambo oba owulira biwakanya eyo labira ku Kyagulanyi so kakati bwe nayimuka baana bageto bangi ne bayimuka ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri soka yakugulirira banno nogamba ogeto ani mukwano gwe ne baleeta buchamani kwata sente genda yogere bwotyo ani ne baleetoola mikwano gyange gyonna naye ate najja n'ebintu bibiri ekirungi n'ekibi nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi kati nayo ne bajatakinga ne baba compromising ate bannange abaali kyebabuuse bo ne batunula kumpi nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize bonna wano olwaleero singa mwena kati eno interview mugikoledde mu State House nga muli ba artist naye nga muze wali ne baba checkinga ne mujja ne mulaba kyali wammwe nga president ne mu interview naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja okutuwamba bakozesanga batugava naffe ne bafuna mwani alina influence wano gendo lwanyisa oli mwanga gezaako gendo lwanyisa kabaleka n'ebirala bifaanana bwe bityo so nina kyemalira akozesa abo ba artist bano kujjukira Amini alina abaminisita bameka 18 Museveni alina abaminisita 82 oyinza nokeera ku makya ng'ayongeddeko omulala alina aba RDC nateekako ne ba deputy RDC kati ataddeko ne ba assistant deputy RDC abo bonna basasulwa ku ssente ya muwa musolo owa Uganda naye agamba nti ayagala kola ki kukendeeza kwejaajamya n'ansaasaanya ye muntu y'omu akozesa biliyoni 2 buli lunaku biliyoni 2 oyinza okugamba ze bafumbisa baziteeka mu kyoto ye muntu y'omu abantu be babba triliyoni 10 buli mwaka zimaze okusolozebwa mu musolo zo balinda nga zimaze okusolozebwa ne basooka ne batemako ezaabwe ye muntu y'omu agamba nti kati emmwanyi ayagala ginyiga mu ministry ey'ebyobulimi naye nga ministry nyingi bwe ziri waliwo ministry ey'ebyobulamu ministry of health naye under State House yateekawo health monitoring unit naye nagiwa budget number eringa ministry tulina Uganda Revenue Authority naye yataddewo revenue intelligence unit mu State House nagiwa budget naye eringa ya ministry tulina ekitongole kya IGG Inspector General of Government naye yateekawo State House anti-corruption unit naye nagiwa budget eringa ya ministry yagamba nti ayagala kugatta zi ministries tulina Ministry of Lands naye yateekawo State House Land Protection Unit nagiwa budget naye eringa ya ministry naye agamba tikukyemmanyi tusaasanya ssente nyingi nnyo so njagala mumanye ti bino byakubasiruwaza naye ng'ekigendererwa kubaabuwaza agenza okulaba mu mwanyi mugaggawala nnyo n'agamba nazo